gwali ku Bukedde TV ye programu yaffe Minzaani tuli wano Manika bubenke eno eno kujagala nnyo Lole yave wa mukulu bakaleke yagenda n'abaana 9 mu 6 nga bakutayidwa disorderly abo bali bekalakasa tuli mu programu yaffe Minzaani wano ku Bukedde TV2 era nga olwaleero tuli Kyazanga era mbasuubiza ab'ekyazanga tugenda kuddamu okukola enteekateeka n'abakulembeze ne poliisi nammwe abatuuze tukomewo ate mu Minzaani paati 2 kikola tugenda kudda mu paati 2 naye olwaleero tuli Kyazanga mbeebaza okubanga mubadde wamu naffe ka sipiika wa town council kankwedda kikawa kiri mu kitundu abantu bano babuuzeeko buuza kubanga otuuse leeti n'oluvannyuma ngenda kuyita meeya neeyanziza nnyo mukulu Terakaaya tubaaniriza nnyo abakulu mwenna nzisaamu ekitiibwa obukulembeze obutwala disitulikiti yonna ya Lwengo n'Ekyazanga Town Council abagenyi mwenna abali ku mukolo guno twagala nnyo okwebaza Bukedde n'enteekateeka zammwe ennungi era tusiima nnyo empeereza zammwe ennungi yensonga olwaki olaba abantu bano bonna n'abaana abato bonna ngano nga weebali kubanga Bukedde tugimatira mutuweereza bulungi nnyo mpitibwa Alice Nakayondo sipiika wa Kyazanga Town Council naye twagala okubeebaza olw'okuba nti mulowoozeza ku bitundu ne mujja kuwaffe Ekyazanga kyetusinga okubanga twagala okwebaza nze neebaza mukama wange meeya gwe tukola ffenna mu kanso kubanga nze sipiika we naye neebaza nti singa meeya tetukwatagana twandibadde sifiina kyetukola mu Kyazanga wano naye ekiseera kyetumaze kitono nnyo ku bukulembeze tusobodde okubanga tulina bye tukozeewo mu myaka gino era kyenjagala okusuubiza abatuuze ba Kyazanga nti essuubira mwereyongera okuba ery'amaanyi kubanga tulina kye tutandise kati tulina bwe tugenda awala tutandika butandisi okusinziira ku bikoleddwa mu kitundu kyaffe tulabanga tusobodde okubanga tuggulawo enguudo empya amakubo abantu bayitanga sayidi nga omuntu abagenda lwentali yeetooloola naye kati tutaddeyo ku makubo amapya omuntu ng'oyagala okutambula osobola okubuleekinga noga kati wano kampita shortcut motoka eyitawo bulungi nebanga etambula tulina enteekateeka ey'okuba tugenda kubanga tufuna amazzi Kyazanga ebbanga lyetumaze nga tulina amazzi malungi tutuusiza okusaba kwaffe era ennaku zino tubadde n'emisomo ku kanso n'abantu abamu abakulembeze ab'enjawulo nga tulaga abantu nga bwe tugenda okuba nga tufuna amazzi abatuuze b'Ekyazanga njagala obbagamba ekigambo kino nti tubonyebonye n'amazzi amabi ennyo naye obukulembeze baffe nga mutusabira nga mutuyambako nga tukwatagana tugenda kutuusa wano amazzi amalungi agava e Masaka agamu mu kasabbuuni mukama wange meeya agenda kujja kuba nga ayogera saga njogere bingi nnyo bampise babuuzaako mwebale nnyo nnyo abantu b'Ekyazanga okubanga muzze okubagira enkulaakulana eno n'okwaniriza ababukedde mu kitundu kyaffe mbaagala nnyo mubeewo tweyanzeege bwe tutyo bwe tutambula mu programu yaffe Minzaani weekitiibwa meeya jangu wano meeya namusanze ne mugamba yagwa atya mu bintu nga emanya mu buweereza tweyanzeege basebo ne banyaba okambanjulire meeya waffe era nga ngenda mubawa ayogereko gye muli waliwo balina ebibuuzo bye kale kasooka ayogereko mukama waffe ssentebe w'ekyalo kino bakulembeze bannange mukadde waffe Haji Nnyindo mukama waffe mobilizer wa NRM Bulumulaalo abagenyi baffe aba Vision Group Bukedde Olupapula Bukedde Famma Bukedde TV bakama baffe babakama bange abatuuze b'Ekyazanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abenzikiriza endala emirembe gya Katonda gibeere na buli muntu ali wano sookera ddala okwebaza ababukedde abatulowozezzaako endowooza ey'enjawulo ennyo ng'ate si gwe mulundi ogusoose bazze batulowoozaako nnyo nga amawulire gaffe agafa mu kitundu kyaffe bagawa kifo kya kumwanjo nnyo mu mpapula ne ku rediyo n'otuwabula n'era ebirungi bingi bye tufunyeemu mu buweereza buno nga biyise mu bantu bano nga be n'abambikoonako nziramu okwebaza abatuuze baffe abalaze omutima omulungi ogw'empisa kubeera ab'obuvunaanyizibwa ne mujja ne mubeerawo wano ne muwuliriza ate n'enkola gye ndabye wano mu Minzaani gye njagadde ennyo eya balance and checks
abantu abasinga mugenda ne mututya tife bakama bammwe ng'ate mwe bakama baffe. Ebankola nnungi nnyo omuntu okuvaayo n'ayogera erinnya lye n'abuuza ekibuuzo kye ku ekyo kyatategeera bwe kitambula oba ekyo kyalaba nga kitambula bubi. Neera nja kubasaba omuntu yenna ayina ekibuuzo kye oba endowooza ye tatya muntu yenna agireete. Naffe tuli bamalayika, y'engeri y'emu yokka gye tusobola okumanya nti kyetukola kirungi oba kibulamu. Ebintu bingi ebyogeddwako wano ngenda kubibojjabojjako. Nga sipiika wange bw'akyogeddeko, twafuna amazzi, gavumenti ya mukama waffe President Museveni yatuwa amazzi mu mwaka gwa 2005. Bwe twatuukira mu buyinza mu 2011 twasanga amazzi mabi nnyo. Naye okuva olunaku olwo lwennyini n'okutuusa olwaleero tutuulanga. Tugezezzaako okulaba nga tutereeza amazzi ge tulina n'okuddaabiriza nayikondo ze tulina. Neera bwe njogerera nga tuyita mu puroguramu gye nawandiika mu mawulire ga New Vision n'aga Bukedde nga ndaga ekibuga kyaffe bwe kiyimiridde. Minisitule y'ebyobulamu yatuwadde nayikondo ez'omulembe ennyo ezikosa sola nayikondo 3. Minisitule y'ebyamazzi yamaze otuyingiza kwabo abagenda okufuna amazzi amalungi agagenda okuva e Masaka water supply, nga puroguramu eyo egenda kutambula okuva olwaleero paka emyaka 3 mu maaso. Naye tusabe bulamu bwokka tugenda kufuna amazzi amalungi nga gatuuka ku buli muntu. Tubadde tulina ekizibu ky'amazzi, ti amazzi gabadde gayamba abantu bali mu kisenyi eno yokka gye tuli, ate nga neera tukozesa amasannyalaze amangi ennyo, olumu ne gatulemerera okusasula ne batusalako. Netumala ennaku 3, tumala ennaku 2 nga tulina mazzi, naye nkyebaliza Katonda tetumalangako mwezi oba wiiki nga tulina mazzi kyazanga. Naye tulina essuubi nti tugenda kufuna amazzi amalungi ennyo mu bbanga ettono ennyo. Mu by'obuyonjo tuyoola kasasiro buli wiiki omulundi gumu oba emirundi 2 mu kibuga kyaffe kitaaliwo. Twagala okwebaza gavumenti y'owakati gye twasaba emmotoka neetuwa emmotoka 3, emmotoka ya buyonjo etutambuza, emmoloka eya tipa etuyambako okuyiwa ettaka mu binnya okukola enguudo n'okuyonja ekibuga, n'emmoloka eya tractor ne trailer yaayo. Tuzikozesezza emmoloka ezo okuyoola kasasiro. Wano waaliwo enkola nga buli muntu yeetikka kasasiro we n'amutambuza kilomita 1 afe kilomita. Naye kati kasasiro omuntu amuteeka buteesi mu kutiya ne tumutwala buli wiiki omulundi gumu n'okwera enguudo zaffe. Tetwakomaawo, olw'okuba twali tulina okufuna we tuyiwa kasasiro, nze n'olukiiko lwange twamaze okugula ekifo kya yiika 5 e Luyembe we tuyiwa kasasiro. Awo nga nvuddewo ngenda kwogerako ku by'enguudo, ebyamasannyalaze ku nguudo, amataala. Tuguddewo enguudo empya 18 nga ziwezaamu kilomitas 35 mu myaka 2 gyokka. Omwaka guno gwennyini ogw'ebyensimbi gwe tulimu twakola bulungi nnyo omwaka gw'ebyensimbi oguwedde nga ndi wamu ne town clerk n'olukiiko lwe. Neera gavumenti n'erisukkulumya mu mwaka guno ogw'ebyensimbi n'etuwa ennyongereza etaabadde mu bajeti yaffe. Yasooka n'etuwa essente za kilomita 5 ez'okugulawo enguudo empya nga twamaze oziggulawo. Neddamu n'etwongera ssente endala ez'okutusiima okukola obulungi mu road fund, nazo twazikozesezza ne tuggulawo enguudo empya. Waliwo ayogedde ku nguudo ez'ettaka, twakawandiika ebbaluwa ezisoba mu 5 nga tusaba Ministry ya Works etuwe ku nguudo eza kolansi ng'ebibuga ebirala. Naye tulina essuubi nti oba bukulembeze bwaffe oba bwaba abalijja kolansi tujja mulabako tubeere bagumiikiriza. Ensonga endala etuluma ennyo ya mirimu egitaatereera ku luguudo lwaffe olwa Highway olwa Masaka Mbalala Highway. Oluguudo olwo baalukola nga sinaba kujja mu bukulembeze, naye emikutu egitambuza amazzi n'abantu balina okuyita okutuuka ku bizimbe byabwe okutambuza emirimu ne parking lanes nga mu bibuga ebirala. Ekibuga ekyaffe omulimu ogwo tebaagukola gumaliriza. Naakawandiikira minisita wa Works nga ndi wamu ne MP waffe Honorable Kitata ebbaluwa 3 ng'atusuubiza okukola ku nsonga eyo, naye essuubi ligenze lituggwamu. Essaawa yonna mwetegeke nja kubakunga twekalakaasa okw'eddembe nga tulaga obutali bumativu bwaffe. Naffe twagala ekibuga kyaffe bakikole nga lyantonde bwe baagikola oba nga Bwewairabye Lukaya bwe baagikola. Ekyokusatu kya byabulamu nga kyekibaddeko ekinyuso eky'amaanyi. Ekyebyobulamu kizibu ky'amaanyi nnyo mu ggwanga lyaffe. Twagala okukubira President Museveni omwagala waffe ennyo omulanga ne minisita ne ba MP naffe ffenna abakwatibwako nti ebyobulamu mu Uganda ne mu disitulikiti yaffe ey'e Lwengo naddala nnyo ekyazanga wano tuli bubi nnyo.
ensonga zonna ezisinga abatuuze ze boogeddeko oyinza okugamba nti ebitundu 7 ku 100 ntuufu. Tusanze obuzibu bunene nnyo n'abakozi n'abasawo baffe. Omusawo alina okubeera ku ddwaliro, bw'otuukayo nga taliyo n'omukubira essimu agamba nalwazizza maama. Tulina ekizibu kye twafuna kya workshops and seminars. Abasawo baffe weesanga ng'omusawo mu mwezi gumu agenda mu semina nga 20. N'otuukawo ng'omusawo alina okubeera ku mulimu kw'olwo olunaku ne bagamba Dr. Gundi yagenze kusoma. Tetugaana kusoma. Ekyokulabirako omusawo omukulu akulira eddwaliro lyaffe Dr. Mirembe yamaze okufuna study leave, yagenze okuwummula nga bw'asoma okumala emyaka 3. Naye gavumenti bwe yabadde emutwala teyatuwadde musawo muki. Kati gwe bona ogenda ku ddwaliro n'otasangayo musawo ojja kugamba bunafu bwa kansala, bunafu bwa meeya. Naye waliwo ebintu ebizibuzibu nga tubibulira bakama baffe bammemba ba paliyamenti, bachairman ba disitulikiti, wabeerewo okutereeza mu sisitimu gye tukoleramu emirimu. Ekyeddagala waddewo omusawo wano ow'okukyala akyogeddeko, ekyo kyeyolefu mu buvunaanyizibwa bwe nnina nze kalabalaba oba nze mulondoozi w'emirimu gya gavumenti gyonna egikolebwa mu kitundu. Omuntu gw'olondoola oba gw'olabirira okukola omulimu muyinza obutakwatagana nnyo, naye nga si kye kyalibadde ekirungi. Kituufu abasawo ffe nze nsayiningira eddagala. Bwe mba sayiningidde eddagala nga lizze town clerk yalina oddisayiningira. Bw'aba taliiwo minisita w'ebyobulamu oba sekretary wa RS alina okusayininga. Bwe tufuna eddagala okuva e Kampala alireese tasobola kuddayo nga tumaze kusayininga ffe abaweereza bammwe. Bwe nnyimirira wano ne nkugamba nti eddagala gye liri ku ddwaliro mba nkimanyi nti gikola ki, naye nammwe abantu be tukolera oba be tuweereza muli bazibu. Abantu muteekamu akajanja n'osanga kansala tteewo n'omugamba tewaliyo ddagala ng'oyagalayo abakukolera ku nsongayo. Ekyo ekintu kibi nnyo, mukiyimirize mukikomye. Bwe nkugamba nti eddagala gye liri liba gye liri, kubanga ntwala obuvunaanyizibwa buli wiiki emirundi 3 ngenda ku ddwaliro lyaffe erya gavumenti. Akiwakanya tulina ekitabo ky'abagenyi. Tusobola okugenda ffenna olunaku lw'enkyalwa Mande ne nkubikkulya wiiki eyasooka n'endala ne bakansalazi abalala. So bwe tukubuulira nti eddagala gye liri liba gye liri. Ate eddagala liringa ebintu byonna bye tukozesa mu maka gaffe, omunnyu, sukaali, amanda n'emmere. Buli muntu yenna waliwo watuuka ng'eka teriiyo mmere, eka teriiyo munnyu, eddagala balituweereza ne liggwawo. Ekizibu ekirala ekiri ku ddagala, dokita akulira eddwaliro alina okukola kye bayita requisition, alina okukola ekiwandiiko ky'asabirako eddagala. Mu mateeka g'ebyobulamu dokita asabira eddagala ly'amanyi nti abantu be lijja bamala. Tufuna eddagala buli luvannyuma lwa myezi 2. Naye obuzibu buubuno, dokita ajja n'awandiika nti njagala emikebe gya Panado 10 gye gimala abantu bange. Aba National Medical Stores batuwa eddagala ne baweereza emikebe 20, nga dokita abaze nti emikebe 10 gye gigenda okumala emyezi 2. Ate bali tateesa nabo kye bamuwadde kyasayiningira nti nasaba 10 nfunye 2. Nange nga kawaawa bwe ntuukayo nsayininga ne ŋŋamba nti twasaba 10 tufunye 2. Oli nazaayo empapula eziraga nti atuwadde 2, naffe ne tusigaza mu fayiro nti tufunye 20. Ekyo ekirala, mu kitundu kyaffe kino tulina obulwadde bw'omusujja bungi. Ojja ne weesanga nti eddagala lye batuwadde erya Coartem oba Panado n'eddagala erikola ku bulwadde bw'omusujja liggwawo mangu olw'ensonga eddwaliro lino lirina kukola ku ggombolola 3: eggombola y'e Malongo, eggombola y'e Kyazanga, eya Kyazanga Town Council. Naye abalwadde b'e Rwebutakuli bonna bajjanjabirwa wano. Abalwadde b'Endagwe ekitundu kino kye tusalagana nakyo kijjanjabibwa wano. Abalwadde b'e Lwengo Saabu Kawunte ekitundu kya wano eky'Abagoonya bonna bajja wano. Ne weesanga ng'obwo buzibu weebuli, naye tetutudde naffe ng'abaweereza bammwe, naffe tulina abaana, tulina abakyala, naffe tulwala. Tukola kaweefube yenna okulaba nti eddwaliro lyaffe litereera. Twasaba ekizimbe nga kino ekizimbe ekiriwo kigenda kuba abantu, naye ekizimbe kikolebwako saawa yonna kigenda kuba nga kitandika okukola. Twasangawo obuzibu obulala nabwogerako mu mpapula z'amawulire, naye ngenda kuddamu mbwogereko, tebukolebwangako. Bwe natuuka mu bukulembeze nasanga ebyuma ebirongoosa mu theatre byabbibwa. Nakiteeka mu buwandiike, nakiteeka mu mawulire, naye ekintu ekyo tekikolebwangako. Naye newankubadde ekyo tekinnaba kukolebwako, theatre yaffe gye baatuwa mu mwaka gwa 2022 ebadde terongoosanga muntu yenna. Ndowooza mu bbanga lya mwezi nga gumu egenda kuba nga etandise okukola, ng'omukyala alemeddwa okuzaala takyetaagisa kumutwala Masaka oba Lyantonde nga dokita waffe amukolerako wano. Ekirala,
disitulikiti nga kansala baffe bwe babagambye tubebaza nnyo bateesa nti eddwaliro lya disitulikiti ekkulu libeere wano mu Kyazanga Town Council. Nange n'olukiiko lwange tetwatuula ne tukwata ettaka lyaffe lyayika 15 lye mulengera ku lusozi olwo ne tuliwaayo bazimbeko ekitebe eddwaliro lyaffe ekkulu, bazimbeko ekitebe kya poliisi ekikulu, bazimbeko n'ekitebe kya prisons ekikulu kubanga ettaka ddene liriko acres 15 neera baatukakasizza nti ekintu ekyo bagenda kukikola. Ensonga ezisigadde ez'obuweereza Honorable Topi akyogeddeko. Omuntu yenna asanze obuzibu mu mpeereza ya gavumenti, mu mpeereza ya LC, mu nkola ya ebitongole byonna, poliisi, kiramuzi, tuukirira kansala, tuukirira chairman wa LC wanu, mututuukirire. Amasimu gaffe gabeerako essaawa 24, mutubuulire ensonga, naffe tuli bamalayika. Ensonga gye mukulembeza nti tubalinze mu kalulu, akalulu sike kagenda okutukozesa. Oyinza okuninda mu kalulu ne situukayo, naawe n'otatuukayo n'oba ng'ate ekizibu kyo tekikoze eki tekiwedde. Tewali kumwana amanyi nti ngenda kukomawo okusaba akalulu, oba naakomawo ku kifo kino, oba ndikomawo ku kifo kirala, oba ndigenda Malongo, oba ndigenda Mbalala. Kati nga tonnaba kulinda kalulu, ntuukirira oŋŋambe nakuwa akalulu kange, eyewo ez'omubago bazikola ki? Bwe bazikuba nti ku ddwaliro tewali ddagala, nja kukulembera tugende tulabe omusawo, bwe linaaba teririiyo nga kituufu nja kugamba terikola ki? Teririiyo. Ensonga zonna ezibadde mu bibuuzo ezibadde ku ddwaliro nzikonyekonyeeko, naye njagala okubategeeza n'okubagumya nti gavumenti yaffe eya mukama waffe President Museveni tetudde okuviira ddala waggulu okutuuka ku LC1. Bamaze otuwa obutimba obugenda okumala buli muntu ali mu ggwanga lya Uganda lino ekimali badde mukikubirako mu ngalo. President yatuwadde obutimba bw'ensiri obugenda otuyamba ffenna, neera obwange namaze obusayiningira ninze ekintu kimu kutegeeza diro tugenda kubugaba. Babuuzizza ku nsigo ya kasooli. Ensigo ya kasooli gavumenti yagiyisa mu ofiisi y'abamemba ba paaliyamenti, ne naffe tetunaba kumanya kasooli waffe gy'ali, naye nga bwe tukitegedde wano buli muntu yenna atwala obuvunaanyizibwa abalabye omubaka waffe amubuuze kasooli waffe gy'akola ki gy'ali. Naye ndi mumativu nti tujja kumufuna kubanga omubaka waffe mwesimbu. Ebisingako awo nja kumaliriza nga neebaza Bukedde TV, Bukedde FM, Bukedde Olupapula ne Vision Group yonna awamu olw'enteekateeka ennungi bweti. Nja kumaliriza nga neebaza gavumenti yaffe ekulembera ow'ekitiibwa ennyo President Museveni, ffe ab'ekyazanga ne Lwengo kwe tusibira olw'omulimu omulungi ogukolebwa. Nja kumaliriza nga neebaza ttiimu ezza olwaleero ku pulogulaamu yaffe eno eya Minzaane, neera nja kumaliriza nga neebaza nnyo bakama baffe ab'ekyazanga abateekamu obwesige bwa myaka 5 mu buweereza n'okubakakasa nti tujja kubaweereza obutabalekerera. Ngenda kusembayo ku kigambo Bbulu Mulaalo kyayogeddeko eky'ebyobufuzi. Abantu mubagambe bayige okumala embaga. Bwe baba bakuwangula mu kalulu oba osuubira okujja 2016, bw'aba abali mu bukulembeze mu kiseera ekyo bakolera abantu ng'obawabula ng'obakwatirako. Naye ekiri wano ewaffe ekyazanga ntalo za byabufuzi. Ate ekyennaku ennyo ffenna tuli ba kibiina kimu kya NRM, naye twerumaaluma. Ate bwe twerumaaluma enjovu we zirwanira obusubi bwe bukola ki? Ekyo nja kibasaba tukirwanyise tukimalewo. Ekisembayo kya byakwerinda ensangi zino mu kitundu kyaffe ekyekyazanga n'eggwanga lyonna, obubbi, obutemu, okukozesa enjaga n'ebiragalalagala, okuwamba abaana n'abakazi n'okutemula n'okutta abantu abali mu mayumba gaabwe kuli waggulu nnyo. Tusaba abatuuze baffe buli omu abeere kalabalaba wa munne. Bw'olaba omuntu gw'otamanyi yenna mulipootinge ku LC, mulipootinge ku poliisi. Ensonga endala ey'amaanyi ennyo eri mu kitundu kyaffe ekyekyazanga kya njaga. Abanywa enjaga baana baffe, baana bammwe. Poliisi bwe bakwata nga mugenda okubajjayo. Njagala abazadde abali wano n'abatuwuliriza n'abatulaba, abaana baffe tubabuulire nti okunywa enjaga n'okukozesa ebiragalalagala muzeki. Ate n'abaana baffe ababba embuzi, abamenya amayumba, abakola ebintu ebyo n'ebibi, tuveeyo tubavumirire. Ne muleme kiteeka ku bukulembeze, muleme kiteeka ku poliisi. Mwe mwennyini mwe mukuziza abaana bammwe nga temubabuulira nti okunywa enjaga kubi, okubba kubi, omuntu alina okukola. Bavubuka bannange nja kubasaba tukole nnyo, n'ekisembayo ku bavubuka okubategeeza nti akawuka ka siriimu newankubadde kakendeera, naye siriimu tavangawo. Bw'oba ogenda kutambula genda nga weesabise, tugezanyisa bulamu bwo. Obulamu bwo bulungi nnyo, naye bw'onoobuzanyisa ojja kukwatibwa akawuka. Eddagala lye tulina liweweeza buweweeza, wabula tuliwonya siriimu.
n'ebigambo ebyo sigadde nga nze Mulindwa Abdulrashid Kawaawa meya wa Kyazanga Town Council mbaagaliza okuteesa okulungi kiseera kino twaniriza ebibuuzo. Tweyanzeege njagala atannabuuzaako kibuuzo. Neyanziza amanya gange nze ayimbisiwe Yoramu. Mwogedde bingi naye ku kyebyenjigiriza tumukyogeddeeko. Wano mu Kyazanga tulina amasomero ga gavumenti ne tubaako n'amasomero ga bwanannyini. Aga gavumenti gayambibwa mu buli mbeera yonna naye aga private mugayambye mutya ng'abakulembeze b'ekiseera kino. Neyanziza nnyo ssebo. Bakadde bange amannya gange bampita Ahimbisiwe Penrop nga nkolera mu Town Council naye nga kugombolola sub county kola ku nsonga z'abawala. Bannange nsanze nnyo obuzibu mu bintu by'obulamu nga nze akola ku nsonga z'abawala kubanga waliwo omuwala ennaku ezo eyajja n'agezaako okwogera nange nangamba Penrop nafunye obuzibu nabadde olubuto lunnuma ne ŋŋenda kugombolola ekiro saawa zabadde nnya ne nkonkona omusawo n'agamba Penrop omukazi yankambuwalidde n'aŋŋamba kati oyinza nakunsumwanga olubuto terunaba biki n'agamba n'entya omukazi bwe yazze n'aŋŋamba genda ekirawo ebakanzije n'agamba bwe yazze n'ankwatakwata muko n'agamba kyokka tonnaba nakuba onsumbuwa busumi n'agamba n'addayo n'agamba n'embeerawo olubuto terunuma nga nina mukwano gwange n'enfuluma mbu n'amubuuza waliwo kotoni mbu omukyala n'amugamba nti kotoni weri naye ya mutwalo ono n'amugamba ninamu siringi 7 owulira bwe yamugamba akasamu n'agamba mutwalo ne bakkirira ne bajja n'omutawuni ne bagigula omukyala n'aŋŋamba Penrop omukazi yankambula sinze yalootanga obudde bukedde bwe bwakya baamuyita nga almost nga bebi azze waati najja n'abayamba n'azaala n'amusaba emitwalo 3 egya Uganda. Bannange nina ekintu kye neebuuza omukyala oyo ne wetugenda nsobola mubalaga buli kimu ne munne yaliwo naye nga kye neebuuza gavumenti esente ezo kiri must nti abantu bali supposed oziwa oba kotoni abeera ku ddwaliro lya gavumenti kituufu alina kusasulwa ssente. Amanya Hassan Haruna kyembuuza Meya Kawaawa nti abakolera mu katale akatolo kayitamu ng'enkuba etonnya kalimu ebisooto sente zajja mu katale tasobola kuyiwamu malamu n'ekirala kyembuuza nti ebyo ebintu bya gavumenti bibagaba ne babireetawo njagala bambulira olunaku lwe baali batadde ekizinalo ekirango ku mobile wali kya 15 nti mujje tubawe ebintu okujjako okubiteeka ku mobile nti egindi waliyo olukuŋŋaana lw'okusaba akalulu. Amannya agange bampitawo okulira meya agenze n'agamba nti akawuka ka siriimu kabi naye tugende nga twambadde naye mu kugenda nga twambadde totuwadde emyaka gye tulina okutandikirako. Ono yagenda okusembayo. Webale nnyo ssebo omukulu ateekateeka bino era nebaza TV Bukedde ne radio Bukedde ne Lupapula Bukedde. Ekibuuzo nkitwala eri bakama bange abatutwala natulugunyizibwa ekiro ku bigambo by'empooza nga ntikula ebintu byange omuntu nantulugunya nantwala mu poliisi nempa ssente mpitirivu nga mpayire n'okumpayira nti mukubye naye seba empooza y'ekiro ebaayo njaga kukitegeera. Ebibuuzo nabadde nkomye ku ebyo kakulu nnyo. Amannya agange ndi Ssempijja George William okuva e Malongo. Ensonga eyange ekwatako ku poliisi. Waliwo abantu abakwatibwa mu misango ejja Naggomola ne batandika tukyanoonyerezaako ogenda okuwunzika nga gwe bakyanoonyerezaako temutegedde gye bigukidde ng'ate ali bweru. Ensonga eyo abakulembeze abali waggulu w'ebiina nekyazanga mujogerako ki tweyanzeege eyegenda ku poliisi naye kasazisuka 48 meya jabiddamu. Neyanza mukama wange Kaaya kantandike n'owa poliisi. Ebiseera bingi muwulira nti abakulembeze bamwe mu balonda tebakwatagana na poliisi. Buli mukulembeze bw'avaayo ogenda okubuuza poliisi ekintu ekifaanaganako bwe kityo engeri gye mumanyi nti wabeerawo kantu kidoogo poliisi eba ekulaba buki naye ebyo ne Roma bikola ki gye biri. Tetukuba omulanga gumu bw'ofuna obuzibu obufaanaganako bwe butyo ku musango gwa Naggomola ne bagutambuza bubi ku poliisi jangu otutuukirire abakulembeze. Nze mu mateeka ga Uganda genkoleramu gampa obuvunaanyizibwa okubeera kalondoozi wa poliisi na buli mukozi wa gavumenti akulira mu kitundu kiriwa
ku lw'amaanyi gammwe mmwe bw'oba tovuddeeyo kumbuulira kubuulira kansala maaka kubuulira chairman w'LC1 kubuulira mukulembeze wa ddiini nti omukulu wa poliisi bw'ati ne bw'ati yankoze bw'ati ekyo weenenyanga wekka neyanziza nziramu ku mwami Yoramu mu byenjigiriza tubyogeddeeko okusinziira ku budde twakibuusiza amaaso naye ebyenjigiriza byaffe mukyazanga bitambula bulungi nnyo amasomero gaffe aga gavumenti gakola bulungi nnyo essomero lyaffe erya secondary tulina erimu erya gavumenti ya Uganda yamaze otuzimbira ebizimbe 3 nga biriko ebibiina 6 n'ekizimbe ky'ebya sayansi essomero lyaffe erya Nakateete amasomero g'obwannannyini tetugayambyeko abaganda bagamba olaba embwego bawakiwempe ne kasowe eddiba aga gavumenti gakyali buki tukyalina abaana abatuula ku ttaka tukyalina abaana basomera mu miti amasomero g'obwannannyini kyetugayambako bye bimu ku bino tubateerawo embeera ennungi ebasobozesa okutandikawo amasomero gaabwe nga tubatulugunyizza tubateerawo embeera ebakubiriza abazadde okutwala abaana mu masomero tubateerawo embeera ebayambako okutambuza empapula eziwandiisa amasomero gaabwe n'ebifaanaganako bwe bityo ebyo byonna nga tubikola nga titubaggyeko 11 na kimu ekya Nancy eyaddamu obubi omulwadde omukyala ayimbisibwe Penrop ensonga ezo mwawulidde omukyala eyabadde wano VHT be basawo baffe ab'okubiki kati abaafuuka dda baganda babali abasawo ababeera mu ki nera muwulidde wano ng'agamba nti ffe bali abasawo bagamba tebakolagana naki gweoyinza obutakolagana na mukamaawo amaka gabeeramu omukyala n'omwami bw'olaba ng'omukyala agamba takolagana na mwami ng'omwami agamba takolagana na mukyala omanya waliwo ekiki ffe bakama baabali abasawo ku lwammwe omusawo ayinza atya okuyimirira ku magulu abiri n'agamba titukolagana na bannabyabufuzi ekizibu ekyo ekyokuba nti abasawo baddamu bubi abantu si bonna mwana wattu oba obeera butonde bwa muki naye tusaba omuntu yenna afuna ekizibu ekifaanaganako bwe kityo tolindanga Bukedde TV jangu wa kansala jangu wa chairman jangu ewange fe abakulembeze twalayira ekirayiro ky'okukuuma ebyama abasawo bali batuwa ebitiibwa kubanga bamanyi nti tuliwo mu mateeka tujja kwogera nabo ensonga zikole ki zitereere akatale akakyafu muganda wange ekibuuzo ky'akatale gavumenti erina amateeka geekoleramu akatale bwe kaba nga kali ku ttaka lya gavumenti yeevunaanyizibwako okukalongoosa akatale bwe kaba nga kali ku ttaka ly'obwannannyini oyo nnannyiniko sente ze basolooza mbamuwako ebitundu 20 ku 100 yalina okulongoosa akatale ako akatale kaffe ak'ekyaza nga kali ku ttaka lya bwannannyini nnyiniko yalina okukalongoosa naye twakiraba nti naye takyakasobola kubanga kagezze tuvaayo nga tawuni kanso ne tulongoosa akatale ako neera olwaleero emmoloka yaffe ya tawuni kanso eri mu katale eri mu kayonja keera nakujjamu bisasiro ate ku mmande egenda eyoola ebisasiro eby'omu tawuni naye nga ekyakatale mu kiseera kino ngaffe gavumenti etteeka lya gavumenti eritukkiriza kukwata ssente za muwi wa musolo ate genda kukola katale ku ttaka lya muki lya muntu wabula alina kukozesa eri ensako gye tumuwa okukakola naye twakkaanya mu mutima omulungi tumuyambako mu kulongoosa akatale ebintu waliwo abuuza ekibuuzo nti ebintu bye bagaba gavumenti puroguramu zeereeta temuzitubuulira tubawulira ku rediyo nga mulanga birango enkola ya gavumenti egaba ebintu mu NADS egaba ebintu mu byobulamu naye gavumenti ya President Museveni ba NRM egabira abantu ng'eyise mu biki mu bibiina tulina okusomozebwa kw'amaanyi mu bukulembeze bw'ebibuga tuyita enkiiko tusomese abantu bw'otunuulira abantu abali wano batono nnyo ku bantu abali ekyazanga ng'ate twatuta obuvunaanyizibwa ne tubategeeza nti mujje waliwo puroguramu ebyenkulaakulana ennungi ennyo egenda okubeera mu kitundu kyaffe abantu temwagala kujja mu nkiiko ekyalo kino kinnyini ekyamagatto twajja okulonda abantu abagenda okufuna ensigo ya NADS emirundi 4 omulundi ogwasooka abantu tebaalabika n'ogwokubiri tebaalabika n'ogwokusatu tebaalabika town clerk n'olukiiko ne lugamba nti ekyo kyalo tukijjeemu ne ŋŋamba nedda tujja kweddirayo nga nange kennyini kwendi ne tukomawo ne tulonda abantu ne baganyulwa tetulina kintu kye twegabira oba amawulire tugatuulira fe abakulembeze fe tusinga okwagala ennyo mumanye ffe bye tukola kubanga mu kumanya ffe bye tukola fe ate awo we tubeererawo ne mugamba nti babeerewo waliwo yaŋŋambye omuvubuka nti bwe mbadde mbawo amagezi ku kucakala oba kudigida sibagambye myaka ekyo nsuubira nti abantu abali wano ffenna tuli bantu bakulu nayise ku ngulu olw'okuba waliwo n'abaana abato gwe okimanyi nti ensonga y'okwegadanga etandikira ku myaka 18 okudda waggulu ate ku nga toyedagadanga na mwana wa ssomero muganda wange ejjuuko abuuziza ku kyempooza kino kya bulijjo
ne nabbi Isa abakristaayo gwe bayita Yesu yayogera ku musolo. Abayigiriza bajja ne bamugamba nti omusolo tuguleke tuwe guno gw'ekereziya ogwa gavumenti tukola ki? N'agamba omusolo gw'ekereziya gulina okuweebwa n'ogwa gavumenti gulina okukola ki? Muganda wange ejjuuko tojja kusuubula nga toyagala kuwa muki? Gavumenti ya Uganda yateekawo eddembe omuntu akola essaawa 24. Bwe bakusanga okolera osasulira omuki? Singa oŋŋambye wano nti nali nva okusuubula ne banziba eyo yali badde konsaani yange. Ne bwe baba bakusaba omusolo nga toyagala kuwegala kuba bikonde weefudde bokisa, poliisi yali erina okuyingirawo. Neera neebaza abatuuze b'ekyazanga n'abasuubuzi mwenna okutuwa emisolo. Emisolo gye mutuwa gye kisobosezza okuyoola kasasiro, okuteeka amataala ku kkubo n'okukola emirimu emirala. Neera mbasaba mugende mu maaso nga muwa emisolo. Omuntu yenna atayagala kuwa musolo alinga omuntu aba tayagala kukola. Bw'oba toyagala kuwa musolo ofaanaganako ng'omuntu alina omukyala n'abaana bakatayagala kukola ki? Bw'oba tokoze tewali ajja kukugulira mmere wuwo, tewali ajja kutwala mwana wo ku ddwaliro. Mwebale kumpuliriza. Neebaza nnyo Bukedde TV, Bukedde Radio ne Bukedde olupapula. Bassebo ne bannyabo, minzaani ya meeya ebaala nsinze kankusabe ssebo osooka otuule kweyanziza. Bassebo ne bannyabo bwetyo bwe tutambula, mbeebazizza ababadde awamu naffe nga tutandika puroguramu eno, era tujja kuba nga tugitambuza ne mu bitundu ebirala yonna tubeerayo. Abeekyazanga mbebaza nnyo nnyo. Gwali ku Bukedde TV ye puroguramu yaffe Minzaani. Tuli wano Mani gavumenti eno erina okujagala nnyo. Loole yava ewa mukulu bakaleke yagenda n'abaana 96 nga bakutayiddwa disorderly. Abo baali beekalakaasa. Amazima kuba mugakawa